Kyabadde kitukubidde simu. Enkyamba kima tulime genda ku program ye. Kita program. Nende kitumanya nze nyinza okutuuka mulwe ku katundu. Nekikubenya ndo omutwe ntuka mu mazzi. Mwembi. Obo babuuza abo omwana obasade ono si ye muwonyeza. Pistol. Mutabani wabadde omusi. Amasasi, yes. Akola kikunsi oyo. Nkisanze nakisanze awo. Kituuziza abantu bakisaka kisinika ebinyo bisinga ebyembizi. Kiki? Bujingo yagenze ku embassy ne bamu visa. Atya. N'ekigamba byogera obimanyi. Ayishuwa. Ntikiroka kivayo kirwane. Kyali kyagala kunkuba. Nakufunga n'ebikondo. N'ekikima. Nkikuba ekibambule. Kyokati yakufunyidde ebikondo omu. Mubuuzo oyo. Didn't he do it? Several times? That's my yes. Who served him? Yakutte pistol. Ngikikuba ekibambule omulambo gwali badde wano. Nikutte ecupa ya bia. Nkikuba omutwe ngwasenga kikomawo. Mmotoka yakyo yabadde wano. Nali benda biro nkikuba akabiri tinjo kibanganyi buganyi. Kiyinza okudde wange ekyo. Eddo omwana alimba. No, omwana is stupid. Is an idiot. Sente ze bakiwa kyayingira mu kampu y'abano. Tekimanyi nti bano baagala kumbuza ddagala buli wamu mikwano gyange yonna kigendayo. Ekikyano ekyo alinyagako ewange mukubesasi mumundekere nze nyumba kati yasuze luddawo yamanyi embwa mayanja ne bwagoba embwa nsanyuka kuba naye kijja muleetera ebizibu tekirina magezi kyenereeze musibe kinkulu nedda omwana alimba tayinza kwerega mutaata. Ask him, ask all of the people who are here. Kali akasajja ka Dr. T katudde bwe kati nekatunuulira embwa wabaddewo ebya CBS bibiri kana akadde koogera ndowooza no esente ya sente nenjijuyo ekyo ekyana nakagezako kitta emirundi ebiri ba ekyo ekyana kyawalampako eddala nekijijja ku muliraano nekiwalampa ennyumba kitta ennyina waakyo kyebba ebyapa yes ekikutta akaso. Ani amulaba olwo? Neŋŋamba yamulaba yali yeebase nakiraba n'akaso kakyo kirinnya kyana kifu. Katonda wange. Ekyana ekyo was mixed up in the hospital siwafu. Even my wife can attest to this. Omwana siwafu. Nenga tuyabafaanana. Yeah. Okufaanana nina abaana banfaanana bangi. When you were brown, every brown person yakufaanana. Abakufaanana. The Chinese mulowooza nti buli omu China abafaanana. Nenyina wakire ne mukubidde simu nemugamba badde nkibambudde. Nanga kibambule. Nenyina nakkiriza. Yes. Kyali emakerere, ekisomba carpet ewaka, ekisomba TV ewaka, ekisomba buli kintu kyange ewaka. Agenda mu holo wali. Kitunda bitunde. Nengoye kizitunda. Ne lapusi kizitunda, laptops. Katonda wange. Kwera kwa makerere olowooza kyakola ebigezo ekyo. Singa kyasoma psychology kyali badde kyeyisa bwekyo. Byebyabbanga ebigezo. Mukulu Tamale obusungu ng'olina bungi. No. A boy to engage him. Mutabani wo gwozaala. When my wife cannot even slap me. Nedda alimba omwana ayino. Bamujjawo n'akomawo. Ayina okwetonda. Nafunyo. Tayinza kwetonda si wange. Tayinza kwetonda. Nze waffe mbakuba amasasi. Ajjana ekyana ekyo. Najja nakyo. Newaffe ku kibijja tebajja kisiigako. Omwana omugobedde. Bayinza bajja muzeka mu public cemetery oba weeyegulidde. He cannot mingle with my children at any function in the family. Bwana jate ne yetonda. Tewali kwetonda. Atya. Nayo nedda. Do you believe that this idiot can be pardoned? You will not do it again? Junior yeyisizza bubi. Wabanga yakufunyidde ebikonde. Kyali decent nabasanze wano. Kubanga taata. Kyekibayi bukyusuka ebinyo byakyo bikiringa ebyembizi. Taata toyinza mufunyira bikonde. Yafunyiza ebikonde ankubi. Ye Katonda ono nga amaze okukwata pisa agiterese. Why don't you go? Nembagamba ne balemerawo. Taata bwagamba tambulwa. Ate nga sina mugambye lekera kwogera ku Bujingo. Bujingo atended ekisiru pate yakyo. Nako tubika n'obukadde bubiri. Yasibawo olunaku lulamba. Bujingo yamuwa obukadde bubiri. Ye. Ku pate ye. Mbwa amazi. Katonda wange. Bujingo is the one who is one of the steady people who gives me money. Ezikuyambako ku ddagala. Yes. Ngono omulinzi ayagala nfe. Naye ajja kufa nga sinnafa. Omulinzi oyo ajja kufa nga sinnafa. Bujingo ngakolidde ebirungi. Oyo omuvumo otya. Tosobola. Ne bw'aba talina. Gwe waligambye nti ebya Bujingo sibikola ki? Sibimanyi. Nze ya people I don't discuss. Eyo meeting ye Bukedde waliwo mukwano gwa. Mu discussingako. Yali mukwano gwange ennyo. Ne bamutwala.
ne bamutwala nti balowooza yampa ssente enfe omulenzi mubi omuwala yatusombera omudiscasingako akasooka namuteekamu mu introduction kubanga maama gwe boogerako is a lucky woman. Ono omulenzi omusiru omugoogo ayagala okujja okwonoona mukozi either the in-laws or mama. Mama, can you address the gathering? Honorable Speaker, omukazi yagaana. Yes. Okay. Mama says, his apologies, is treating the two angels. Two angels, twins. Abalongo. Naye omwana oyo alina amagezi mutwe. Yesezalibwa mutunulira nti degenerating. Ebyo bikolebwa? Tebikolebwa. Noga nti we have 5 points. Okulumba busoka tukisanyeewo. Okulumba guno. Okuba guno. Okuba nesoni. Ekisajja ne kigamba. We have money. Local money. Dollars. What do you want? Because we have a director of currency in the Bank of Uganda. Kano n'olukwe lwako n'olukwe. Ne kafuma Abaganda tekakola. Watalizo zijja ku ttaka lya Buganda kasajja kwakasiru gwe mazigwe. Nekaleko oliko omusagama gw'abantu ossa abantu emizimi ossa abantu mmalo nawe ovuma Abaganda. Tosobola kubavuma. Nkugamba kyoyo simwogerako namukubira essimu nemulekerako n'essimu. My sister, what did I do to you? Why don't you pick my phone? Nga njagala mulabula. Waliwo ebitagenda bulungi. Abaana abakulu era kati omanyi Museveni kye yagambye is going to be demoted. Some are going to be treated and charged with the treason. Others are going to be sacked. Naye y'omukotaliimu olumala okulya ennagisi n'adduka mwebalekedde ennagisi Museveni baakwatako. Naye pulezidenti naye alimba. Pulezidenti yalowooza ti bwe bakukola ekintu ng'abakazi bwe babakuba omusajja n'agamba ti amaziga g'omukazi gasangulira mu kisenge ti after humiliating you he dumped somewhere. But what's the benefits of being dumped there? Tewali. Hey, I cannot be humiliated. Singa bantwala mu category y'emitwalo 17 million 17 onjogerayo. 1.7 oba tolina makulu tekiriyo. I can forego it. Million 28 annually. Waliwo akawala naye nkachapa. You don't know how to read the contract. 28 million. 28 million when people with the same qualifications I have are earning 50 million a month. Ezo sente zibampitira. Abasajja baniya, abasajja bajoga, abasajja baniya, abasajja baniya, abasajja bafumula ennagisi. It's not Museveni. Kakati Bujingo omwana. Kakati Bujingo nkuboli. So when Bujingo was going home, usually Bujingo drives himself. Yayevugira emmotoka ye. And he does not have security. Yagenda embale ne baliza Nabbanja nga Bujingo yakuba Nabbanja. Nabbanja. Wali okuona wali abantu 10 nga abantu bali wa Bujingo. Bonna bagenze kwera. Nabbanja yewaga. Are you inflated by the media or you have support? Singa Nabbanja ina support singa wali kate yasirika. Yasirikira. Kano kizonzo olukwe. Kabadde kagala kubbira mu ttaka ne kaleeta oli kawuya waawa. Owembalala. Owenimu. Wow. Ono we kayunga. Aje mu office ya Prime Minister kabira mu sente zaako. Kizonzo olukwe. President n'amukkiriza. Ati yajjati. Kayise mu sente zaabo. Kuba kati bayala nnyo baasamye. Naye tujja bakwata ate buleyo ddi n'abanga Musa. Katonda ajja kunyamba ntuke mu nsi entukuvu eyamuwozi. Genda ababbi kuba mukozi abagamba I cannot allow stealing of public funds. Timukozi admired Rwanda. Whenever kankubuli abakazi abo balaba omukazi akyala ennyo akuteekako pollution name. Naye ate alina byayigayo bakyadde nalaba entebe zaabwe kati nze ng'omusajja atatambula atakyala nze simanyi ntebe zigula sente mmeka simanyi biki tobitegeera okuba nze sirina ddiro lya muntu lyengenda nze sigenda kati omuntu akyalakyala bw'aba si wa mutima mubi afunamu okusoomozebwa competition neyeegomba bw'aba si wa mutima mubi neyeegomba najja naye n'abikola bw'agenze e Rwanda n'alaba Rwanda biggest factory yayo yasooka bagita Enyange. Enyange ye producinga juices naye byonna ebigula mu Uganda enanasi biki ebigula eno waffe nekiri lino ebikola. Rwanda ina industrial parks
Rwanda enegotiating a deal nti ffe deal eyaffe ey'Abafghanistan okujja wano ono omukazi omonge mukama nawo but yagizanya. Yes, our men are sharpening. Yes, minister saka the idiot. Can you? Are we excited about Arabs? A minister on BBC, you saka the idiot. No. The Calimera minister here. Until I came up and exposed that woman. Look what examine the woman. Omukazi buli walaga wonna endwadde nshammunite ekitegeeza kikatambula nazo mu nnika zaako wekatanagenda nazimansa ate bwe nakavuma olaba kabikola bwe katudde mu ofiisi yaako olaba waliwo endwadde wano tewali ndwadde nkugambye kakakozi nakategeera nti wekanaabeera birenga nseenene emonita ngaekuba all of the diseases omanyi monita yagwa yagwa musajja bamuyita kakugube biliyoni ze10 zavie nafa n'okufa obugula bugule tebukyayina vali katonda wa yes monita nagira byenge kuba bulungi nnyo Bujingo yes nti Bujingo alina ensonga ez'okunnyonnyola ekyo tebumanyi kasi twalaba monita amaziga monita nombuuze adira oluwale ko naluteekamu obuugi oluwale ko nombuuze alunyeramu obuugi tukafere kafaita kubufezi tekasoma kakuze nyumba mu America kakoze eji kubuferi nambozi wamanyi bwatyo yate babalowooza nti kani counter me nambozi ajja wa basis even muwanga cannot counter me muwanga ni muwanga ye muyivu yava Makerere degree simanyi si pass degree yayitayo buyisi omuzanya mawuta ina pass degree muna mateko mu activities zine za DP kajingo taina pass degree talikola si pass degree mbidde teyasoma degree emyaka 6 ngeganye yasoka amatekane gamulema nawo mpugire waffe mu mass communication weje yafuna degree simuna mateeka ya myaka 3 yagisomera emyaka 6 onzise nze nkubuli abo namba mu tiba degree tubajeregamu uli musajja mugezi wala nze ninda nsintukuvu ya muhozi ono yakola mu binnyo Tamale wandibadde w'amaanyi ngani mugagga nnyo mbajja kunyamu ekyankoma anti bo bamanyi abakomawo a woman who will shape her husband does not come back. Hey mama gundi gaya kuma ugendo tudda omukade mekuni amuna kunyalamu balowooza tetulina gye tuva abaana kabaga n'okusoma abakazi bagende naye ndi mulabako ku mpingo ne ku lubindizi ndi mulabako nga seko afose reducing from sekoko size akayongo limufu jogo kuba tasobola kukwata gavumenti ng'agijjawo kakati otafiire okuvayo n'agamba nti otafiire yabadde amanyi andi muhozi must walk with the talk. Yes, ku Megatron kuuli tugamba nti nobeera ng'osubscribinga likinga ate obeere ng'osharinga. Muzaada Megatron is my name era nga ndowooza mukulu Tamale Mirundi omuwulidde njagala beere nga mbayisizaamu ki ekyabaddewo era nga ki ekyaviiriddeko emberebezi okubeera nti Tamale Mirundi Junior senior agamba nti agenda kubeera nti akuba Tamale Junior amasasi atwalo luno lw'amaanyi era lwavudde ku Pastor Bujingo. I remember incident yagwawo ya Pastor Bujingo nti bamukuba amasasi wali mu bitundu by'e Namuŋŋoona omukuumi we oba muyite driver we nga bamuyita abamu n'abanga alugulamu obulamu n'abanga bamuziika. So after kumuziika amanyi ba analysts abenjawulo bava ne babanga bawe ensonga zaabwe engeri ensonga gye zibaddemu nalabakawo Namboze ng'agamba nti bintu tebyali bituufu akabadi takategeera nendabakawo ne bannabyabufuzi abalala nendabako Lutamaguzi nga yagamba nti ensonga mubeere nga temuzibalaatiramu nendabako ne bannaddiini ab'enjawulo nga bagamba nga basisira Pastor Bujingo naye ate abantu abamu bo ne bava ne babagamba nti ekintu kino tebannakitegeera amasasi ga drill each and every person yabadde avayo nabanga akola awasaidi ye ku ngeri nga wagiraba naye nga yo poliisi tenava kubeera nti etunyonyola ki ekyaliwo ekituufu naye nga y'emmotoka bagiwaayo lutuuka ng'aba YouTuber w'otumanyi nga bannamawulire w'otumanyi tuba tulina okubeera nti tuleeta ba analysts ne bajja ne babanga batuwa ensonga zaabwe ensonga bazirabe batya olunaku lutuuka Sseyimuka Walaata yali ne Dr. Tamale Tamale Mirundi Junior waliwo ne gaayawo mulala mumpi ate nnyo okwe analysis awo ne Simon baali batudde mu kifo ekimu
omukulu watera okubeera nti awummulira omukulu abasanga boogera ku nsonga zaani za Pastor Bujingo ng'abamu bagamba ensonga engezi zitategeerekeka Pastor Bujingo bamusaze bukirita mbwayagala saba visa naye bagimumye so Tamale nave nabaga ensonga ezo mukole mutya muziveeko temuzoogerako zijja baleetera obuzibu Junior mbunanyiiga nnyo n'ambushinga muzeeyi we Tamale Mirundi Senior n'aleeta ebikondi Amukubye nti olw'okumugaana okubeera nti akola ki ayogera ku nsonga zaani za Pastor Bujingo kaakati mu muzeeyi n'afuna pisto ajja kubaani ajja kuba Junior olw'okumufunyiza ebikondi nga ne Junior aleeta muzeeyi abadde aleeta nga ne Junior aleeta nga munyiivu nnyo nga yagamba lwaki muzeeyi amugaana okubeera nti awasaidiye ku nsonga zino ng'ate muntu mukulu tuba tukyali awo sayimune munga fuluma n'ebintu bira tudda wano okubeera nti okola ki okwatira wano ebintu olwo nga Dr. T ye bambi yadduse dda ebintu gambo bimusobedde jjukira nti Tamale Mirundi abadde n'obuzibu ne Dr. Tamale era jjukira nti yeeyitanga oba Dr. Tamale era yamulumba nnyo namuga nti otave kukozesa erinnya lyange ng'ongeegeenya nja kukuba nja kukola ekizibu era Dr. Tamale n'abanga akivaako era abadde takyagira nnyo mulemeramu nnyo so pano okukakkananga bakomyawo ng'ebintu ebikoleddwa olutalo lwabadde lw'amaanyi Junior yafunya muzeeyi aleese emmundu bagimugjeeko agenze aleese eccupa akube Junior amutte awo olutalo lwabadde lw'amaanyi nga ye muzeeyi agamba nti Pastor Bujingo ono amubeereddewo nnyo era olumu mbu yamwa kusendeza eddagala ne Junior avaayo atanabanga amukola atya amuyisaamu amaaso ng'ovudde ku ekyo mbu Pastor Bujingo baali batikira Junior yavaayo nabanga aleeta miliyoni zaali 2 oba 3 okubeera nti abeerawo ku mukolo era yasabira ne Junior yagamba nti omuntu akoledde ebintu ebyo byonna lwaki oba omuteekako embeera eyo ng'agamba kino Junior kyakola si kirungi ate Junior mbu yamugambyeko n'amuleetera n'agala okubeera nti amukuba bwe busungu obwo era avudde n'agamba nti amuzaalukuse tamwagala waka yamulagidde ebintu bingi bitubadde tutumanyi gundi eyo nagibaleetedde wano mu kutugwa Megaton nze yagikutte nze nnyini nga Tamale Mirundi mukawo okukira omususa kino kirekawo family Tamale Mirundi munyiivu Junior ne Senior munyiivu naye nga si gwe gusoose remember era balina obuzibu era bwali bwa ssente Junior n'avaayo n'abagamba nti ye ne taata we temujja kubeera nti mubasobola muve mu nsonga zaabwe that's why abasinga era abamu bagamba bubadi n'ebino byabaddeyo Junior ne taata we lwabadde lutalo lw'amaanyi era taata we yalutuleetedde wano ku mukutu gwa Megaton nga munyiivu nnyo ng'agamba walabira ku Junior amusi n'amugamba tamusanga ewaka wamulabako waayite eno amugamba ayite eri ye tagenda kubeera nti amanyiirwa nti Pastor Bujingo abeereddewo nnyo era yatukakasiza mu Pastor Bujingo essasi bituufu baali mukubi embiriri mu mugongo era munyiivu nnyo eri abantu abagamba nti Pastor Bujingo tebamukubye masasi naye ye ensonga gya sitiikingako omusajja abayambye ababeereddewo n'olumwamuwane ku ssente lwaki Junior amuyisaamu bw'atyo teyandimuyisizaamu gali mbu lwakiri yandiga ensonga ezo sigenda kubeera nti nzoogerako ate mbu yeegasse ne Simon Dr. Tamale bakuba omusajja obusungu bwavudde era ndabye comment abwe zisinga nga zigamba nti Junior abeere nga yeetondera muzeeyi ekyo kigwe kuba empisa gye yamuyisizaamu muteyabadde nnungi naye nga abagamba mbu stand kino ekintu kituufu Tamale Mirundi yagamba nti Junior bamuguze bano abamukuba abamulebeseza okubeera nti obulamu bwe butambula abakooto baani bamukuba simanyi oba kituufu era ayina ne sitimi gye yakoze mbwadda neyekuba efaanani nesale neyesiga eri neyeteeka eri mbw ate sente zizaate zayagala okubeera nti amuwerako ki amateeka n'olugezigezi n'okwefuula ow'amaanyi munagenda mu nnyonyi neyekubisa ekifaananyi mu nnyonyi kugamba bingi byamulumye era ebigambo bingi byayogedde interview eri ku mukutu gwa Megaton naye ng'olutalo olwo lw'amaanyi jjukira nti na Pastor Bujingo okuva motoka bagikuba amasasi ne byonna ebyagwawo abantu bangi bajje basondebwamu olumye n'ebigambo byeboogera nalabyeko full figure ng'ayina gwayombesa oba bamuyita Shaka TV ayina ebintu byateekamu nga abanga ayogerera firimu n'akuteeka di firimu mubaddemu full figure di nga firimu star ye Pastor Bujingo gundi ani full figure muziki composer Senkubuge mu firimu eno
awo tuli era nalabika ofulufiga nga tabukira nnyo Saimo Kawalata ng'agamba nti Saimo ensonga zino yandizivuddemu mbu yeefuula omugezi mu buli nsonga era fulufiga n'akolimira abaana ba Saimo Kawalata n'agamba nti ayagala bawunuune bayiwe endusu yayogedde ebigambo bingi awo kati Saimo naye n'avayo n'abanga amulabula Dr. Tamale ate n'ayingira fulufiga n'amuvuma binene bwe biti n'amuvuma namuganze sikutya oba kiki ekibawo sikutya twende tusimbule embalasi twevume tulabanye awangula naye nze ndirudde okuyingira awo tuli era analabyeekaawo n'abantu abalala nga beeyingira naye fulufiga yabadde ku show yaabwe ey'okumakya n'abanga avuma buli omu ng'amukola bw'ati buli ayingira Pastor Bujingo yeye waddeyo n'abanga agamba ngenda muyingira nange ngenda muvuma ekiba kibe ndirakaawo ne Senkubuge nalabyeekaawo Senkubuge yazanya muzannyo kiganja gundi alina omuzannyo gwe bazanyaawo ekigenyagenya nga bagamba mbu Senkubuge agenyagenya bigambo yadde bingi naye so omukulu bamuziika era bayongeddeko nti omukulu akuba siyaasa mbwakuba siyaasa ng'erinnya lye so Senkubuge bazze nnyo nga bamuteekamu olunwe nga bagamba abamu nawulirako abagamba lwaki tawummula lwaki takola ki egyo emyaka gibeera gikola ku TV lwaki oba okola olugambo omuntu eyandibadde ng'atuzanyira emizannyo bingi byogerwa naye buli muntu aba alina ensonga ze lwaki akola ki lwaki aba akyali mu kintu ma Uganda enenyiga Uganda omuntu omulaba nga yali serebu n'atuuka ng'embeera gy'alimu waliwo gundi waliwo gayi gwe bandaze mbu yali muvuzi wa Museveni naye mbu embeera gyerimu eka byamaziga mbu nina information gyempulidde bwogera Sergeant Kifulugunyo yafa waliwo ono yafudde ng'anyenyeza mu president olubuto muntu omulaba awo oyinza olaba Senkubuge ng'omulaba ali ku TV bambi anoonya ekyokulala ng'embeera emisenyu teyafunamu omanyi waliwo industry eno ogiraba omuntu abeerawo awo tugeze ganja nkola naawe gwe n'ofunamu nnyo n'ofuna bye weekolerawo ate nze mwana ne bigaana buli muntu akala alina engeri gy'akwatamu so ekya Senkubuge ekyo ndaba ati yandibadde nnyo big deal naye ensonga za Pastor Bujingo nze I think era mpe ndowooza yange oba twandibirekedde nnyo poliisi kuba all in all gundi yatuuse ne ku sseriko erigamba nti Tamale Junior bamukwata alabika alina by'amanyi kati obeeraawo tolina by'omanyi owandowoozayo ne bakwata alati ffe tubeeno tugukuba ffe ne tukola eggulirimbo bakutte ng'oyogera swakaba so ensonga ezo ziba zinyuma n'ozoogera kati list nga oyina information entonotono kuba poliisi tenavayo okubeera nti eyogera ebigambo nalabyeko awo yabadde General Tafire we batabukidde ne General Muhoozi ono yabadde ayina gundi orders yakoze ate ono n'abanga azikubibwamu ebituli so entalo z'abajjeno ne tuba nga tuzirekera abajjeno kuba ssebo waliwo olugero olugamba nti enjovu ebbiri we zirwanira busubi bwe bulugwamu kati wano okufa kw'oli driver Pastor Bujingo kuleesa entalo nnyingi nnyo kwawuddemu famire yaani ya Tamale Mirundi era Tamale Mirundi agambye taddamu okusanga Junior we era amulangidde bingi talina gy'asula yabadde agenda nakwoka emmotoka ye Junior mukwemakulaya yayogedde bingi Junior yemakula Junior musajja wange naye njogera nkootinga muzeeyi Junior musajja wange mu Junior yabadde mati simanya TV simanya akola biki naye nga ne muzeeyi abadde mu mukambwe omanyi omwana wa at least olekayo kino kye yakoze ebiseera ebisinga sewanya omwana waate bwakuyisaamu amaaso onyiiga ate kati ekisinze oluma Mirundi agamba nti omwana ono yamubonyaabonya nnyo yalwala olukusense waliwo n'omulala bamuyita John balwala nnyo kakati walaba nga Junior amuyisaamu eggaali naye I think ndowooza kyabadde kyangu okubeera nti Junior ensonga azirekanaga waayi muzeeyi kasa waba ng'anyi kozi yansingako ate na bino ebintu yabinjigiriza kuba olaba Junior atambulira mu futisizani za Mzee Mirundi all in all ne Saimo Kawalata waliwo ensonga z'obutoyina yingirira gwe nga moderator abeera ku show leka bano bayoche gwe tuyokya olaba embeera wano ne Muzeeyi Kwezi nga bakola Muzeeyi Kwezi tawandowooza ye ng'akola ne Mzee Mirundi ensonga mukama katonda wange oba osuddiyamu olya ku information nti gundi muddusi mulungi Tobi
gomanya olutalo lwabadde wali Dr. Tamale tewali amusinga kudduka wano mu Uganda naye kye yakoze ekirungi kuba muzeeyi Kasaya abagaye muve ku nsonga ezo Dr. Tamale n'atambula n'afuluma geeti mbadde nkyabagamba Simon Kawalaata waliwo ebintu by'otolina yingiramu kojja kuwa endowooza yo ku nsonga ezo eza Bujingo bakukime bakubuuze ono Junior ye muzeeyi ayinza omuyamba Abiseera ebisinga bwe bakukima oba toyambiddwa bayinza okukima naye abasajja bakola eki abasajja bakola ekintu so ensonga zino eza Bujingo kyemanye waliwo abantu abatunudde amaaso era waliwo abantu abayinza okukafiiramu ku nsonga zino waliwo abantu abayinza okukafiiramu sirika gwe kola gguliro lyo kati nga bukedde wezze ewandiika yo bukedde ewandiika osobola okujja n'okwotinga okusinziira ku bukedde ebibu kati nga yo we yawandise negamba nti ebibuuzo 10 ebyebuuzibwa ku muntu eyafudde abadde ne Pastor Bujingo ye naye buneereeta ebibuuzo byayo naye nga gwe towadde endowooza gamba nti enkuba gye bakubye amasasi wano tuyinza obbinyumya nga tituli ku kamera naye obeera ku kamera ekintu ekyo nabyabufuzi bo bayinza obutafuna buzibu kuba namboza ayinza oleeta saidi ye tebalina kye bagenda mukola nga ye talina kyafiirwa avumye buli omu alina obukyayi ye ali ku saidi ate yewe banaamukwata namukulu agenda vayo agambe firimu ayiwaati my guy naye gwe sewanyala waabwe Megatron ogenda ebyoge kale omusajja omwana bamukimye wano netugamba bamukomyawo abasajja bakambwe bali ng'agenda mu kisenyi ng'akuba buwunga bwe ng'agenda mu kirabo ng'anywa mwenge banani gavumenti ndeno oyogera ebigamba tebayinza okukima awe tuli all ensonga za Pastor Bujingo tuzirekere poliisi oba yakoze ekyo oba yakoze eki ne Mukama Katonda ayinza okulamula oyo yakoze ekintu ekyo kati ye side gye yatuwadde tutwale gwe tulina ne poliisi eberenga enoonyereza ku nsonga zino naye nga lwe lutalo lwa Junior ne taatawe bintu bya ddala si katemba abasinga balabe mugamba mu katemba si katemba olutalo lwabaddewo katono bette Junior aleeta eŋŋuumi muzeeyi ashuutinga Junior aleeta eŋŋuumi muzeeyi aleeta cupa ku mutwe amutte era muzeeyi agambye mbu yawandise ne mukadayara ke olunaku lwagenda osooka okwetubisizaako bomu yali kyankwanzi ng'alina obuzibu n'omuntu omu naye olunaku lwojjo yadde agenda kutta omuntu zennaku ezi yagamba mbu ne bakyala be tewali agalula mukuba naye omwana gwazaala okugalula omukuba kiraga ki so muzeeyi kyamuyitiriddeko naye kati tugenda beera nga tufuna Junior abeere nga tuwasaidiye in time from now just okumirwa okumizi ku mutwe wa Megatron Media beera nga subscribing nga likinga tubeere nga osharinga ku mamuli agesigika Bozze Megatron is my name siwe olungi temuvaawo nkomawo